SB4 Yebale SB4 MEDIA MEDIA SB4 MEDIA eberewo Omusajja yanfumita olubuto nanzirukako nansiga n'obulwadde. Alina kyalina omuzira kisa anziruukirire annyambe mbeesewo abaana bange. Sagwa nchoba namenyeka nedda ne bamtambuzaako mu ddwaliro naye nga amagumba malamu buli kintu kiramu naye sisobola. Omuntu yenna annyambye neyanziza neneebaza n'ekitongole kya SB4 nakyo kyebale. SB4 MEDIA tuguse ensonga muzzukulu w'akabajja yakubuuzaako nakwebaza obonako leero gy'otussizzaako engalo. Kituwa essanyu okuba nga mutukkiririzaamu ne kituwa essanyu okuba nga tukuleetera omuntu ng'ali mu bwetaavu ne tukolerako ekyo kitusobodde ne mutusabira ne mulaba obutambi bwaffe ne mukomentinga ne mucontributinga ate ne mulayikinga. Muzzukulu w'akabajja nno Mugeese Bunya yakubuuzizaako leero tulinewo malu ku kamera. Lwaki nedda tuzzeeyo ku kyalo Kasolo Iganga gye tusinzidde. Emboozi ya Leema eno twagikulaga era bangi yakwatawo nnyo ku mutima. Abasinga bakkabya amaziga, abasinga ne bawa ekyokuyiga. Bangi bagiyigiramu, twafuna amasimu mangi nnyo, comments zali nnyingi nnyo nga mukomentinga. Gwoba nga ofunamu ekyokuyiga mu mboozi ya Leema, Mukama mulungi. Gwe yasharinga, Mukama mulungi. Nawe yacontributinga, tweyanziza nnyo nnyo nnyo. Team SB4 MEDIA ya WhatsApp group banange tweyanziza nnyo obubaka mu maasokera ddala contributinga ku mboozi ya Leema eno. Kyenva nebaza Madam Debola Ashalaf from London ono yatuwadde n'amafuta agakomyewo eno. Mr. Michael n'abalala bonna WhatsApp group ya SB4 MEDIA banange tweyanziza nnyo tweyanzeege n'abalala abacontributinga katono kolina n'okatuwa ne tubeera nga tusobodde okukomawo eno. Mboozi ya Leema natagiraba sooka olabeko katini nnyo ku mboozi eno then tukomewo. Amanya gange nze Kauma Leema mbeera mu disitulikiti y'e Iganga ekyalo Kasolo. Nina emyaka 18. Omusajja yanfumita olubuto nanzirukako nansiga n'obulwadde. Mbeera wano ne jjajja wange naye mbeera egaanye alina kyalina omuzira kisa anziruukirire annyambe mbeesewo abaana bange. Abaana bo balamu? Bo balamu. Bakumadde bakebera? Baali bakabajjako omusaayi ogw'emyezi 9 ne babasanga bo balamu. Mukweyagala wano mweyagalira wa? Mwagenda mu hotel, mwagenda mu lodge, mwagenda waka wuwe? Oba yali wasula wa mukwano gwe
gye yantwala. Mukwano gwe yali luddawa? Nagenda okuddayo nga munoonya nga ndi lubuto tino banneiba ne baŋŋamba wano we baasengukawo gye baalaga. Ate baliwo. Mu kujja wano ewaka ani yamulagirirawo? Namuleetawokko nga tweyagala ne mugamba nze wano wembeera ne jjajja wange ono. Jjajja yamulaba? Jjajja yali mu nnyumba. Teyamulaba? Daawo teyamulaba bulungi, yakoma wali ku kkubo. Teyamubuuza nawe? Iye. Okay, mu kujja wano yajja omaze kuzaala yajja ng'okyali lubuto? Nga maze okuzaala. Nalaba ku baana? Iye. N'aleetayo kiro ya sukaali n'obusera. Okay, situlu we yajjira tewamubuuza gy'abeera? Namubuuza naye nga mbuzaabuza nze Mwiganga sibeeramu. Ate mbeera wala nti wa nga tayagala kumbuulira. Agambye nti nno bbaawe yajjako wano wamulengerako wamulabako? Kuba nali mu nju era nali mulwadde. Teyayingirako mu nju nti oba anaamulabako nti oba ekifaananyi kiikino nedda. Oba okumbuuzaako beebo ababeera eyo batya bakyowa jjajja kuba mukambwe saaliwo ng'ali lubuto kati azadde naye olw'abaana nzije kulaba ku baana abo. Naye ffe tutya jjajja mukambwe ate ng'era bw'ondaba nga nina okukambuwala nannyini baana yaani kati nze nkole ntya? Abaana tulaba nga bonna embeera gye balimu si nnungi. Kiki? Endya tewali. Mubaliisa ki abaana bano? Abaana kawunga ako kawunga ke tulya nabo ke balya. Oba tufunye bidodododo ebyo ebisuusasuusa ebyo eva Uganda baliwuuta balinywa nga tubawa nga balya. Tekuli mata nti oba tunaabawa amata tebalina. Buugi obw'obulo akalo keereere akutufuna. Ndowooza emboozi eyo gijjukidde. Emboozi no yali nnungi nnyo, yali ya nnaku, yali yakuyigiriza. Naye nga tunakubuleetera kituleese olunaku olwaleero, nyongera okujjukiza abannaffe aba Clarion nga bano nno bo bakuleetera emmaali, bakutikkira emmaali, bakusuubulira gwe omusuubuzi, emmaali n'ogisanga Uganda. Watasobola kubeera nga ogenda e Dubai. Basobola okugenda e Dubai bakutekamu visa ya bwereere n'ogenda e Dubai ne bakulambuza dduuka ku dduuka we basuubulira ebintu byonna ate ne bakutikkira. Bagamba nti nno emmaali eyise ku nnyonyi emala ennaku 2 ng'eri mu Uganda, ate emmaali eyise wansi ku mazzi emala ennaku 18 ng'eri mu Uganda. Gwe ayagala okusuubula emmotoka, ayagala okusuubula spare, bano bansuubula ngoye, masimu, byonna weekwate bannaffe aba Clarion abo nno be bakafulu mu nsonga zino. Era Mami Fati nkutumiddeko nnyo mami wange neyanziza zino byonna byonkolera. Nkusuubiza nti nja kujja ne muwalawo ate naye omulabekokko. Nyongera okutumirako bannange mwenna mwenna abasinza mu nsi z'ebweru, naddala abali mu nsi z'Abawalabu, Dubai, Oman, Saudi n'ensi endala. Bannange tweyanziza nnyo kubeera nga SB4 MEDIA mugifudde ennamba emu wano ne mu nsi zonna. Tuli Iganga ku kyalo Kasolo. Jjajja, obulamu bwo buli butya? Bwe butyo ndi mulwadde. Abazzukulu ndaba anyiridde. Anyiridde. Mwebale mulabirira. Tumulabirira. Tuteesemu ebiddugavu eri ebintu byali biremye kati ebyo ebiddugavu bimuyambyeko era ennaku zino. Amata go mwagagula? Amata we gali n'obuugi batugamba abajjanjabako bano mugule bando duuma empeke kasooli mugise muteekemu obuugi n'amata n'akalo nako tuteekemu enkejje zino ez'ekubuti nazo muzise muteekemu kawala kaakano kagenda wetwakoma okujja wano nga embirizi zonna zonna zaali wabweru kati ateredde no kituwadde Sanyu jasi mu wiiki emu kubanga enkyukakyukezze. Endya teyaliiwo, enzijjanjabanga teriiwo, naye akantu ako twebaza nnyo, twasiima nnyo, naye ekibiina bambi simanyi. Ekibiina SB4 SB4 Yebale SB4 MEDIA
SB4 MEDIA ebeerewo kuba embeera yali bubi naawe walaba wakalaba kembeera si nnungi kagenda katereera bukibuki kalimu amaanyi nakato nakato kali awo kabeera kajasi kano kajja kutereera. Remo oli otya? Gyendi ndi bulungi. Obulamu buli butya? Obulamu bwe butyo. Webale akaviiri. Nawe akaviiri. Webale kusiima. Obulamu bwo buli butya? Ali atya babiri? Babiri talina buzibu. Nakato yabadde n'obuzibu. Okay, kuva twavaawo embeera mugyese mutya? Egenda ng'etereera. Ati tokyaka. Onyiridde. Webale kusiima. Amiina. Abantu balaba emboozi yo yakwatako nnyo ku bantu ne bakusaasira abasinga ne bakusabira ne bacontributinga era ku katono nga bamanyi jjajja embeera nga bweri abantu buli alina olukumi lusiba ku kawuzi naye ababeerekereza ne batuwa kye batuwadde ensonga kulwaki tukomyewo ko wano era bye batutisse bye bino omwo mulimu engoye ojja kubeera ng'obambazaako teyanzizza bangana juice oli abeera mulungi nnyo ku bano bawaako ne banywako ngenda bbawa oli sabbuuni obuwunga obuwunga obwo tugenda kubeera nga baba nnyo obuugi abadizeewo ababatuwadde sukaali waali omuceere n'omugaati oli omu wakwoza so tweyanzizza nnyo bonna bonna abacontributinze ku nsonga eno tweyanzizza nnyo tweyanzeege nammwe abatusuubiza tetunnaba kutaleema kyonna kyolina yatusuubiza tusobola so tutuma ne tukomawo ye Madam Asharaf from London yatuteeka mu mafuta n'agamba nti omukwera okubiza nga nti mampadde omuntu gwa sabbuuni ngutwaleyo nga tuwa amafuta nga tukomawo so gwe wena wena alina kyalina nsonga ya leema eno twali tuteesezza byali bingi naye bagaa tusobola tutereeze obulamu ebirala byo binajja naye nga tweyanzizza nnyo abatufollowinga tweyanzeege abantu babadde bangi sijja kusobola kumenya sekinnoomu naye nga mubadde bangi nnyo abatadde mu nsonga eno amaanyi anyumye kamubuuzeeko babirye jajja omuntu ali eyo atuyambeko mu nsonga eno mwebaze bannange nebaza nsiimye muyambye nze akaaba nga bwe mumulaba nange nenkaaba nentunula ku kano naye nenkaaba naye kati kaakati ng'embeera tetulina tewali akaaba tweyanziza bannange abateeseemu bino obujjanjabi buno abatuweereza bonna ekibiina SB4 muwangaale tuli ku kyalo ki Kasolo kyalo Kasolo ze pinku tumiddeko Gombolola Bulamaji district ye Iganga district Iganga. Okay. Ndowooza owulidde ekyalo kwe tuli ne Gombolola ekyalo kino kimbuzaabuza ekyalo Kasolo Gombolola Bulamaji. Okay. Tweyanziza nnyo jjajja okubeera ng'ate leema mwana anyumye tolaba tweyanziza nnyo okubeera ng'ate okumala mukuumye tweyanzeege mukuumye ennaku gye yalina yali nnene ng'era nina kumukuuma nze nanyiniye akaaba abaana bakaaba kale embeera y'abaana ababiri bazibu nandibadde ng'obazadde nga balamu naye bino ebyajjamu bino byali byegalamu emyaka era emyaka buli yobuuza omubuuza tukole tutya omwana ono tukole tutya ne batulagiira buli ddagala namuno twasibamu ebiwato bino byolaba bino ddagala lyereere lino
naye bajja kutereera. Okay. Nabamu nzata nsanyusiza. Bw'omuwaalya anywa. Gano masuuka abaana balina emifalisa abaana bazira tebalina. Tulina wano ne ku ssente zo enkalu. Ssente zino ogenda zikuuma ozitereke bulungi weera ddala emitwalo 5. Osobola okugwirako ko omufaliso kuba tebagiseera emifaliso y'abaana bato tebagiseera. Oba osobola okugula ogumu nga munene bebekako. Nasife sinze oba yoso yali ku kamera. Semu eyo ekibiina kino ne bawulira ne balaba ennaku ne bakwata ne babeeramu ekisa ky'eddiini ne bwe libeeramu Allah agenda kubasasula. Abasasulemu ekyo kye baagala. Tweyanziza alhamdulillah. Amina. Okay, Rema webaze ku bantu abalaba emboozi yo ne ba contribute nga sinze nkikoze si umaru oba izepi naye abantu abali yabatula abali ewala beba neyanzidde abali wabweru omuntu yenna anyambye neyanziza neneebaza n'ekitongole kya SB4 nakyo kyebale otono kino si kitongole just fe tukola mulimu kwa ddiini eddiini bwe libeeramu. Okay, kati ku kintu kyatwogeddeko kya business abangi waliwo abatusuubiza naye naga nti tusobola tulindamu tutereeza ate obulamu. Tutereeza obulamu buno tomanya ati Mukama gy'ajja okuyambira. Lema oba osaba beera ng'osabira tufunewo ka business. Jjajja naye obeera osaba tusabire. Tusabire tubenga aloma asobola okufunawo ka business. Kuba bwe kabeerawo ffenna tuba tukoze eki tukatuyamba. Abaana tebabeera bubi naffe gana abakuuma abaana obeera mulamu. Naye tusubire Lema sente zo zikwate bulungi abaana balina okubeera ku mata. Obugi bwo otabulamuko n'oba ku mata. Juice oyo n'oba waako. Sabuni n'obooleza manyi n'obuyonjo kintu kikulu. Obulamu bujja kutambula. Akaceere ngo bafumbirako nga balyako. Yeah, ate we tunaddira tunafunira bonna kye tufunyewo tunaddira embira ejja kubeera ongoseemu. Okay, tweyanzeege nakana katambi ka sharing abatusuubiza ku nsonga eno tukyakuliko. Ayalaba akatambi kano wano we tutuuse emboozi eno yekwatako ku bantu baali bangi nnyo. Naye nagamba nti gwe ali ku kyalo kwoli nga kuliko omuntu ali mu mbeera embi nga Rema oba n'okusingawo before nga tonnatukubira kasimu sooka omuyambi wekigaana ennyo then otukoneko. Tweyanza abo abakola ekyo kyebasaanidde okukola ne tweyanza n'abo abatukubirako nga babye omuntu ali mu mbeera bweti temujjanga okwo. Tumanyi nti Uganda abantu bali bubi naye embeera embi si gwe yagala okugibeera wabula embeera embi weesanga nawe ekuyinze buyinzi. So tukolako kye tusobodde ffe nga ba SB4 MEDIA ate ebirala netubirekera Mukama. Nene gavumenti ogikola mu bintu bino. Gavumenti abantu bwe bati gye bali abeetaaga obuyambi. Funewoko tumanye nti oba mu district teke oba edicode oba office nga yo ekola ku nsonga nga zino. Tunasanyuka nga ate ekintu kyo mukitunuddemu. Ne tukola banene mu gavumenti abagagga abali eyo mubeere nga balaba channel ya SB4 MEDIA. N'okwatako akatono k'olina ne tuyamba ku bantu bano. Tweyanziza nnyo. Umaru koze ku kamera nga bulijjo naye nga nyongera okutumira ku bakyali bange Mr. Hassan Wampombo Restaurant wali e Dubai nga aliddeira ku Montreal Hotel banenge kutumiddeko nnyo kyali wange weebale aja timundabire ne bakozi bonna bandabire fishing komerawo. Tumerako Kim e Dubai. Kim oyo nno ye alambuza gwe wonna wennango oli Uganda nga wala tawezo kugenda ke Dubai okulambulako wonna oyo ye uli kasonda akamanyi akulambuza kusonga ezo. Ne tumerako Mr. Michael Mukalazi oyo ye nno afunira abaana emirimu era gwali wano Uganda.
sobola okufuna ku namba ye nobeera nga omukubirako nga Uganda ekutamye ng'onoonya akalima kukola sobola okugenda n'okikwasaganya empolampola n'abalala mwenna batumiddeko bakyali bange sharinga katambi kano likinga ate era commentinga SB4 MEDIA tugusa ensonga